nzijukira mu covid in a special way twakola worship night ya covid nenkubira pastor Bugingo mu covid nimuga pastor mbadde nsaba worship night ebeereko ku TV yammwe nanga kale anyamba nnyo namufunamu omukisa ne tukola worship night ku covid on 0 pay. Nsiima nnyo ssebo kati ate leero ate musumba kyonkoze mukama taata nakubidde musumba nemugamba muzeyi nze nzija kukulaba byange najjako wano nga tuzimba church Pastor Bugingo n'atuwa $1 million ku worship house okwo yali awo yazitoola awo neeyanza nnyo najja ku worship house n'atukyalira nkusiimira ddala nkwebaza nnyo leero nalowoozeza tugenda kuba babiri feka so no kumakya omutima gungambye era naye tuwulire nga omwoyo mutukuvu omwoyo gungambye Pastor Bugingo yeyambaza amakooti n'essaati wandinyumye naye omutima nga tugenda mu ofiisi kale mpulira nswadde nnyo n'emusumba nkakasa nnyina essaati ne taayi gyebiri lw'oliddamu okumpita weetegeke saategedde nti bigenda kubeera serious